ate omutamivu aba amanyi asinga otegeera. Laba omusajja omukulu ku buzito bw'obanga yabise yakwabike lekale awe oyo lozimere gatiya oba muzimu oba kiki oyo lozimere muyitaliwa oba awulira njamu ajje muyingire nze muyola akubiddwa enkangaali. Efirimu egenda maaso kati ono yamwetika mpaka ewuwe waka agenda okuddamu ako obwandastandi. Mwana Jona. Ngambwa Jona. Wabadde ogenda sula mu bbaala ne ngamba sijja kuleka osuleyo. Kye nakoze kwe kuleeta nkomyewo eka. Nayenze muli endowooza okunywa omwenge si egenda okubeera solution egenda okumalayo ebintu byonna oza mbeera ndala okusinga kweyo. Ye kyamanyi eky'omwenge kigenda kwongera kubisajjula busajjuzi. Embeera yonna yonna ekutabukidde ddala okyuse. Simanyi kyokkola. Omanyi? Wandisoose n'olya ku kyenkya. Aŋŋenda. Kaŋŋende eka. Nga yeeyongerayo agende eka. Kati ono yepaatula. Kaakati waliwo omukyala mukulu gwe yasanga. Kale weegenderezanga nnyo abantu abatunula omuntu okutunulira bw'otyo oba kyukirawo mwetondere omugambe nakola ki maama nsonyiwa. Efirimu egenda maaso kadi yeewunyiza nnyo omukyala oli okuba yamutunuulidde bw'atyo. Entunula gy'amutunuulidde si nnungi. Yepaatula ono ayokya buli kimu. Ayokya buli kimu kyonna ekibagatta ne paatula sole ne Rose. Kali aba ali awo paatula nga zejjukira paatula yono Rose ye mugenzi. Gwe Jona ayokya bifaananyi. Toyokya bifaananyi bya mugenzi. Abagenzi nga batabuka nga okyeza ebifaananyi byabwe. Nkitegedde wabula si byangu kirimu n'okufa. Kimanyi nti omuzimu guno okulumba ali wa kirimu. Mama wa Rose agala omuzimu gwa muwala gukutulugunye. Ulira kali jukiro no yagamba ku kyogende se kanyonyi. Namukola ki? Kati ng'akomawo n'amawulire ng'amugamba okimanyi yali Nazaala we yagala omuzimu gukutte. Si byangu. Kali ng'amugamba ensonga zino. Nze gye nva baagala mitwalo 2. Nva wa mulogo agambye ndi omuzimu bajja gukwata ne mukazi gwe. Okimanyi? Kati nze nfe waffe nze ne sente zo simanyi gye nyiza zijja. Ndi mwavu. Kali ng'ogyeko ekyo. Omuzimu bagukwata batya? Oli ayinza okugamba agukutte entumbwe kumba akutteko bugere. Oba ayinza okusiba ebyayi. Kali mutaka n'ayingira bano bayinalo. Yona soko gye takyatuka ku lubalaza waaliwo empiduli. Ng'amuyita. Ye mukwano gwe oyo gwe bayita nfanfe munno mu kabi. Mwana waliwo ekirooto ekyazze nti aha. Kani ng'amugamba Rose nange yatanumbye. Buli agezaako okuyamba ono Rose Mary akulumba. Katukoze tutya kwini simanyi. Oba yandabanga muleetedde enkonyogo kye kyamunyiiza. Owulidde ajja bw'alaba olina ky'oliko nga tunoonyeyo omulogo. Alinga omusawo wa kinnansi. Samutegedde bulungi. Kyova olaba nagamba wegendereze nnyo ebirooto. Basha tugendako omusawo. Kali nga mwaite tunoonya omulogo n'atuyamba mu mbeera eno. Kwini omulogo.
kadi topic eriwo y'abalogo kuba nno naye akajja ava wa mulogo naye agamba ni obulamu obwange bwagaziwa kati ebintu binsobedde ono agamba ekituufu tunoonye omulogo kale nga mwe kye tulina okukola kale bw'oba olaba nga kyekinatukolera kansooka enjogere ne paatula bagende banoonye omulogo kale ne bayitawo kale nga mga nja kwetondera paatula kale tewali buzibu yamutabukiddeawo n'avaako waya ekyo ng'amugamba kitono kuba ffenna twali tunoonya mbeera etwala mu maaso John, waliwo kyotaŋŋamba ekiriwo oba waliwo endagaano yonna gye mwakolako ne Rob kadi yamugamba bino byonna bye tuliko lwaki omuzimu guno gukuli bubi tewabanga waliwo endagaano gye wakola n'omuntu ono nga tannafa kati nga bagamba emyaka egyayita emabega nze ne Rosemary twalina endagaano gye twakola bannange baali beeyagala nga bali mulaavu ye Mutebi Faluku oligina nemuzi ngenda kutambula naye olunaku olwo olumu olwaliwo we yali agenda okubaako gy'agenda yali agenda kutambula ng'agenda bweru ayinza omalayo emyaka 2 yali agenda kutambula wakati w'ebbanga lya myezi 6 n'emyaka 2 yali agenda kukolera Bulaaya naye yamugamba bwe ndikomawo ngenda kuwasa weni banengeni singo weni nensuubiza nti oli njagala mpaka yes I promise weni nsuubiza my love for you omukwano gwange sigugenda kukyuka wakati wo ye gwe gwenjagala kani nywegera njagala kiss lino lyaliwo anyumya byemabega bamulemeseza switi wakati ndikiriya kyekiriwo tewale ogamba ki ye Rosemary Katungi Gift Powers original names gigenda gitya tugezaako omwana tubadde tunywa naye nga jjukira nali amaze ofuna entegeka egenda ebweru era abadde akibuuliramu omukazi gw'ayagala era amusuubiza wakomerawo agenda kumuwasa ono yamaze okusoma emakere naye tewali mulimu kola tewali kyakola kati ntandike kucapa agenda kuyiiya aba yeetikka bifuluusi kyonna ekinaabaawo Katonda kyanaaba amusobozesezza kale papa mpadeza kuchekyo kati kyakabimu kyakola ng'amusiibula tujja kulabagana kale mwana kale papa Jona kati nina essimu ogenda kunkubirangako enamba yange ogirina ovuga osinja kukubirangako ebyo bye byaliwo essimu yonge evuga kitegeeza ogenda kunkubiranga buli ddakiika oba nga waŋŋamba nti ondowoozaako buli kaseera baabo anyway I have a surprise for you close your eyes no cheating yamugamba alina kyeyali agala omulagana okumwewunyisa nakyo era kyava amugamba azibiriza amulaga ekyewunyisa open your eyes kali ng'amugamba bikkula amaaso olaba ekyewunyisa kino manyi we baki It's a ring. banagamba ondeetedde empeta tegeeza nti nkusi kali ng'amugamba empeta netegeeza mpingu omuntu okwambaza empeta aba akwambaza empeta oli akabonero akalaga empingu mu bufumbo mine as well kali ng'amugamba emu ye endala yange banange nkyokodde kwendi ogirabye kwenti njogodde alina n'omuzigo mu mannyo Nti tolinchawo. kali ng'amugamba nsuubiza nti ogenda kunkyawa ora kucha kweni gwe ng'ate nkukyawa mba muloge tembayo nti kati ate n'okulayira kwange natwa ne bw'olifa baliziika mu nze wulira endagaano ze mukola era ne woba ofudde afazaali batuziikeyo babiri wulira endagaano Mwami wange. really kati ng'amugamba nange teri kigenda kunjawula naawe nti nawe kuli bakufa tekugenda kutwawukanya nakiddamu omukwano gwange naawe tegulikyuka wadde okukendeera nakiddamu tewali n'omu agenda kujja wakati wa mukwano gwaffe I love you Rosemary Hey! Sa. olaba tewali kintu kyonna kisobola kubaawula owulidde endagaano eyo gundi bwe muba mukola endagaano okwagala si kubi ne batta n'ebbusu bagenda kweyagala mbu ne mu ggulu okumanya beeyagala mbu omu wali bagenda mu geyeena
omulala ali muwerekerako. Laavu yali y'amaanyi era omukwano gwali musufu. Ebiseera ebyo nga tannagenda Bulaaya, kati engeri yali agenda e Bulaaya yalina okuwandiika mu kitabo kijjule kuba kireke nga kijjudde. Omwami yalina assignment y'amaanyi. Yasula naye engeri yali agenda okumalayo emyaka 2 bamuwalavu ya myaka 2. Naye ebintu ebyo bizibu, nze sibisaako garanti. Oyinza oba wakava wano ogenda okutuuka ali ng'ate owulira waliwo awatajjudde. Kati ebbanga nga lyetooloola, kati ebbanga we lyetooloola waliwo embeera tetumanya oba oli yagenda nadda. Ono yuno wano we twatandikidde nga tumulaba nga munakuwavu. Waliwo ekyali kireese okubanga embeera ya bunakuwavu. Ali mu takisi nga gyesimu ye ng'atandika kukuba. Tugenda maaso. Ng'akuba simu. Esimu gyakuba tebakwata. Ennaku yamweyongera. Firimba giyita My Ex. Tugenda maaso. Omusuubuzi n'abaagala okubeera aba agent okuba ku 0701 1010 55 oba 0752 1010 55 abaagala okubeera aba agent b'ebina Uganda. Nagambye ku Segawa tuli ku dduuka SD 18. Kaakati ne tudde wa mutaka ali wano. Kale kirabika loodi bwe yagenda ebweru abantu bakyuka, yadda n'afuna kyana mulala. Kyokka nga ali yalayira bw'oba oyagala, oba olina kyoyagala, jangu ngoba kyokka nawe kwata banno mangu gulabe neyerippa. Oyo ni weerippa ojja kwerippa. Weripe ate nkulipe weripa janda baba weripe n'amutwala eri. Kati ono yaweereza message Jonathan, nkukubira amazimu tukwata nemanyi wanyiigira newandibadde onsonyiwa nonzikiriza nenkunnyonnyola. Omukyalo ono kireka Jonathan we yagenda e Bulaaya naye yafuna abaamuwawula yawulaawo mangu kuba embeera y'abakazi tabeerawo ng'ali yekka neyemalaku bw'atyo. Kati amwereza message ekyo kyo olina okimanya. Olaba oli afiirwa bbaawe lwaleero enkya naaba nga awambagatanye n'omulala. Kati gw'ogende e Bulaaya budde bakulinde gwani. Kati ne Jonathan kye yakola nga yeeyi yamulumba. Kali nga mga Jonathan weeyisa bw'otyo bwanje. Lwaki kubira essimu n'otakwata? Jonathan nkubira essimu nkunnyonnyole n'otakwata. Message weesindika toddamu. Nsonyiwa essimu nagirese mu ddiiro. Oddeyo. Kadi waliwo ali mu kisenge eno gye banaabira najja avaayo. Bakubawo eggaali endala. Oba eno yali vitiizi baleeta lawumu. Bannanga akantu ako akaseera ako kazibu nnyo, owulira nga kakutakula obwongo kiruma wadde oli mwayawukana. Jonathan mwana gwe Jonathan.
Jonathan wachi wankole ekyo Jonathan wanange. Jonathan mama Jonathan. Ndibasa ndibakabya. Omwana atambulira wo. Ng'obusungu bumutena kwemuta. Jona? Jona? Teyina chakula kirala? Jonathan nayiya. Ekikola kye bakoze okulaga oli nti bulijjo amasimu tebagakwata oli yakyusadde ebirowoozo. Banange tobeeranga n'okola commitment yonna kubanga ebintu ebimu bizibu biba byakutuukiriza. Mukazi wattu yavaayo ennaku emutta nabusawo babusuddewa nga yeeyongerayo ennaku emuli bubi walaba. Ebizibu bibaawo mu nsi n'ekyotakola nga toteeka ebizibu mu kkubo. Toteeka stress mu kkubo. Please don't. Kadi namusimudde tamanyi ne bava mu kyawa yabadde avuga bibye gw'oleeta nnakuyo kati baasimula oli eggaali. Kadi yengeri eyo Rosemary gye yafaamu n'endagaano nno ze yakola kyabadde abannyonnyola ebyaliwo emabega. Kaaka ne tujja tudda okumpi ne Ssebobbo. Buli kimu nkyogedde. Yebbala Richard original names. Engeri eriemu. Watamuzimu. Engeri eriye. Aliyecho. Emirembe toyina. Omuzimu tulina kukwata mukwate. Ndaba. Ate bano bakanga abo. Ate singa tubalina basirikale b'amaanyi. Tugukute tugutadde wali eri. Oba tugubateeremu katono muguwulire. Bakanga abo era ng'agala kulya ku nnyama. Leeta embuzi nnya kimeme nga zibunya n'okuwunya. Njagala buli muntu eyali mu lukwe olw'okutu. Kati kumbe jjajja yabagamba nti omukazi ono maama wa Rosemary kye yakola bw'amala okumanya nti muwala we ekyamuta yali stress n'okutya bwe yava eri ng'amaze osanga omusajja yali amwagala ne yali amusuubiza ebingi ng'ali n'omukazi omulala emmoroka n'emutomera ng'omwana wange nze muzaala jjajja jjajja ekyo totya hati niwe tonkati niisa ekintu niki ninza okukiteeka mu nhora sebo bano nabo si bangu. Njagala buli muntu yenna eyavaako okufa kwa muwala wange ayiwe ku musaayi ningi konka tegeniisa ninza okubateera ekibangahazo n'asooka ayita ekibangahazo kye hati nuwandaha tinkagambire ekikorondolwa tugenda maaso nagambye eno tugirabidde busunju kati bwe nkuwa eddagala njagala ogende okole kyegambye hati noja okutwala orubankuzo hati ntuteeramu omusimbura aha eddagala hati wakyanga mizodi dikwate konka nojakira noyakira ninki ulitwale wataawo ekijambiya konka watwala ekijambiya wakakiteeka emitwetwe tokakiteeka emiranamiro wakakiteeka emitwetwe wewaziika muwala waawe nazo okubatema tajja kubarekera wadde ennyindo n'ebisakiro ojja kubisanga amachu amugaya atwala eddagala lino alisse ku malaalo kyokka wateeka eddagala asseewo n'ekijambiya ateeka emitwetwe konka bw'otwala ejambiya n'ogisa emiranamiro omuzimu ogwo gujja kwebaka bwebasi genda ejambya bwogiteeka emiranamiro bano baba kati bye byaliwo abannyonnyola nze mpe emitwalo 2 ngukwate
omuzimu ogwina n'ekijambiya n'esente nga nnyingi ezo mukulu. Ate okumanya abalogo bano Katonda yabakolimira. Asaba 2 n'akakadde naye tasobola kuva mu mbugo. Tunula ne bagenda banoonye sente. Temunzireete kati ngenda gwongera n'embazzi bubayige bulungi mulyo. Kati noono naye abajjanjaba naye abanga mutemu wa kubiri yabagamba ngenda guwa embazzi mujja kutya. Laba ono enviiri zitunula ng'oluyiira. Ekintu kino tukoze tutya simanyi. emitwalo 2 kiki kyagenda okukozesa ennyoka ekyo kyagenda okunona? Agenda kino na Kenya Nairobi egenda mu maaso munange ng'akomawo ewaka yagaana ova mu nju era yagaana tagenda kugifuluma. Kati aba yeesanula akasanizo ne kamugwako kumba oli yasigalamu ali mu ndabirwamu. Bannange ogenda okulengera ali mu ndabirwamu ne yeesala. Asooka n'akeberamu kubanga akomye olaba mu kirooto ng'edduuka liri offside. Agenda otunula ng'obudde bwakedde dda. Bannange omuntu agenda kukola ati kati pastor ogambye gujja ekiriwo ntegedde bulungi. Jonathan kengene ndeeta ebikola. Pastor ayagala nnyo buli kaseera abenga ng'agenda kuleeta bikola ng'aleeta bayibuli ennene. Nkiddamu bayibuli ennene ng'atandika kusaba. Nkomyewo okusiguukulula kubanga ow'amaanyi yasiguukulula. Yesu yagamba teriba kyakulwanyisa kyonna kiyinza kuleka nikyemalako eri omwana w'oyo aliko mwoyo mutukuvu. Twagala kuleka ndi oyambulula ekibi ekiri mu nju eno okubba. Bwe wabanga tuliwo muzimu nga gutuli bubi bunyazi bw'amaanyi. Laba entebe we zitambula. Saagala kummanyiira oba zitambula nja zeebasa. Nja kuzeebasa gootidde. Vaamu omuzimu. Manyira muzimu genda. Batandika okwoza ennyumba. Katonda yagamba temunywanga walagi. Kati ate aleese amazzi ole water. Amazzi amatukuvu agaleetedde mu cupa ya walagi. Kati ate obanga avuma akuyamba. Katonda ono nasituka bakamwocha fire. Labese piki bannange. Ebintu bitambula mu nju. Ebintu mu nju bitambula. Amazzi nago yaleese oba matono. Kuba amazzi gano bayibuli agirina oli gwasabira wali omuzimu gwe gutannalabika. Kale nno nagyo bayibuli ennene mu linnya lya Mukama Katonda Yesu abakuuma. Laba gwe basabira y'oli emmanju asoma y'ono gwe basabira y'oli. Tulisaanyawo emizimu emyoyo emibi egyo gireeta okusambatuka. Mukama Katonda mbadde manyi bapasa amanyi nnyo bayibuli ananaagira ki awo n'okokola n'ebyamagero. Soko olindeko kirabika nno n'omuzimu gwali mulokole kubanga ate bayibuli ate yonna mwana gwe leeta bayibuli togisobola gisoma. Jangu tugisome. Ogenda okwetegereza abadde ne bayibuli una akutte kyambe yonna akambe obwera n'akambe ogereta akambe. Laba firimu fasi n'ekyuka. Laba ekyetere nkulagira omuzimu demoni sugebe
va tunulira kuna muzimu mukambwe genda bwalu twala filimu yino ekyambe kitunudde mudokoli kwama akafaananyi nga goge bagamba fuluma togenda fuluma yazze goba mizimu bw'ofuluma oba otidde ate bw'otya toba na ndiga endiga ziba tezaagala musumba atya busunju naki katugirabe ffe najjayo akacupa najjayo ng'ajuguumira efirimu egenda mu maaso saagala kumanyiira n'aleeta amazzi nkwokyeza yagwokya agwokyeza bambi nze nkwokya tonzanyisa nkwokya labamu yakagwokya kati agwokyeza bubi muzimu agwokeza atya omuzimu ne gujja ne gumweraga nfudde mama gugwo yerozi mere Hello? Negutandika omulagira ono wajira kati ate yalaba bbaawe ye paatula pamasango bambi gumulagira okwensala sala lete dokoli wesakiro banange muzaine yei pasito tozanyisa omuzimu labe minyo we akambe ne kasitukirawa guli mwono afuluma adduka komawo muzeyi ye kawedde muda ebitabo byabadde bisoma ono yakwata ecupa namuyira onjira yakwongera tegaweddemu ogendako amaanyi ne gamugwamu kati agenda okuba nga adda engulu okomyewo bebi abonna abakazi tebasangika abalwana ne babba baabwe naye mwenna abalwana ne babba bammwe mukola kyamaanyi mukama abawe omukisa naye waliwo olaba tampeka egwa mu nju nga yagisudde nga tategedde n'amanyawo wagula amayembe yasooka n'okuwaayo mu beemiruka wamala oli esepiki zatambula kale nno kyonna ekyaddirira mukama katonda abansaasirire leero tubadde tusinzidde busunju eno efirimu yaffe tuzza ku pulogulaamu eddako kye twategedde kusula mu ngatto obadde olaba my ex nate nga buli gyeminze badde nkwereza abankuumire